musiga eggwanga lino erinnya ebbi ate mukulisiga erinnya ebbi ate ne mukomawo eno bannayuganda nga batanze okufuna obuzibu obw'enjawulo kuba ne ku nsonga ya kati ebbula ensimbi eriri wano era bakibateekako nti mmwe bwe mugenda eri n'abatuwa obuyambi mubategeeza lunywe nti temuwa abantu bano ssente baga nti mmwe ekigendwa kyammwe si kulaba nti eggwanga mulisitula naye kulaba nti eggwanga mulisuula ogwo omutima omubi gwe mwolesa bwe mufuluma eggwanga gwaki eri bannayuganda oluusi bwe tugenda bagamba tugenze kucakala kati ate be bamu bakugamba nti ate bwe bagenda eri baba bagenze ku byakusiiga Uganda erinnya bbi okulaba nti bwe mufuna omukisa ogwogera ebibi ku Uganda okulaba nti gavumenti egwa kakati ekituufu kyekiriwa birina mubikola kasita banyaga nakugamba wano BBS Refine nti oli eyadduka n'enjovu mu kaveera tajja kugituusa kayurika nenkugamba nti newe kabakaddeeya tejaamu ebyo nabyogera dda kyengambe nti time is vindicating us olwaleero ebiriwo biraba okay era emboozi eriwo yonna gye bateekawo it has been our position. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalwa w'abangi bwe yali yakamala nga bakamala okuba nga banyaga bye bakola akalulu nga bakagamba nti kawedde statement ye yasooka yagamba nti agenda kwongera amaanyi mu nsonga za ICC okulaba nti nakyemalira ne mutabani we ne banne bateekebwako envumbo abasinga ne babiyita byakubalaata leero tuli ku peegi ki embeera si nnungi okay netugamba nti ebyenfuna abavujjirira gavumenti eno abamubeezaawo kubanga tewali agamba ku ffenna nti eri agenda okutuyambako okugyawo ekizibu no ekizibu kyali diagonized nti Uganda's problem is the longevity existentiality of General Yoweri Kaguta Museveni and his cabal. Point number one, diagonized. Solution, to remove them, depose them, kuba mamula kubukulembeze. A democratic process was enacted through a constitution. What is the constitutional process? Through elections. Kulonda. 2021 elections were won by Kyagulanyi Robert Ssentamu. Definitely. Okay? Echunga techiri unquestioned. Buli wamu era kati olwaleero kiri rubber stamped by ebigenda maaso. Omuyekero okujjayo tactics za 1980 mu 2020. Shame on you. Niti balangirira mulala balayiza mulala era yafuga zezo zombuuzizza bw'otubadde otandika pulogulaamu eno manya ekigambo kyotandise nakyo embeera ki nga bweri mbi nnyo ensimbi tetulina era ne bakuwunzikawo mpozi nga gyovudde olina ate nabyogera dda nabigamba dda nti abantu bafuluma ku madaala nga bonna babadde mu ofiisi y'emu ne beekuba obwama nga tebaziweza naye ng'ate eri ababodaboda be beesimisa nti baabo banyuse kituufu ontegedde wakati gwe mukiibe wa boda wali buli bwakulaba agamba wuuyo agenze eyi munaagenda bwenzirayo waka omwana n'asaba omugaati nemugamba manyi tugumiikirize pisa ku supermarket badde nzigale naye nga nzigule ekola 24 hours ebyo byonna birife kyekitulwanya ffe ne tuva netubuulira abantu amaki amazima. So bwe tugenda mu process eyo nabbe enjovu adduke nayo mu kaveera ate mudde abantu November 18 19 commando unit eyava e Somalia eze etemudde abantu broad daylight akalulu akatabangawo most blood stained election in the history of Uganda kasingana ka 1980 kuba ka 1980 ekyerukulu ekyakalimu ku stopping abantu kubeera involved mu kalulu. This one they murdered with their own hands. Naye kino kibatuusa ku level eri ate okwongera okwonoona ebyenfuna by'eggwanga anti kubanga n'ebyenfuna biri mu lubatu nepotism. Wano tubadde tudiscussing president yatuwa wiki bbiri tudiscussing tribalism nze president nenga nti it is nepotism kubanga nepotism is defined as a practice of favoring, giving jobs, working closely with family members, relatives, friends and associates. Abako n'ab'emikwano ontegedde abooluganda abako n'ab'emikwano gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni bw'ogitikinga ekola etya? Ani minister wa education? Janet Kataka Museveni. Linnya lya Museveni alijja kwani? Ku mwami we
mwami we yani Yoweri Kaguta Museveni president wa Uganda ani oyo si minister of education mu nsi ki musanga first lady aina budget over first lady ngaina ne ministry obusobozi ayinza okuba bulina wano mu nsi kuba yaliko n'omubaka wa parliament wano mu nsi yonna buli muntu bamugamba nti awo tukuwa wano kubanga bya individual wano si bya merit era bagamba ntakadaga twaba wakadaga ye speaker sibo bagamba amwina second kakati bo mu family emu balina mbameka babiri ani nani omukyala n'omwami ani presidential advisor ku byamaje mutabani wo omukulu yani Muhoozi Kainerugaba nyumba kye yefunamu Museveni family ani akulira medical stores lwaki muyingira mu nsonga z'abantu abalina ensonga z'essente gye ziraga lwaki tuziyimiriza bagenda eyalina passport ebiri eya Uganda ne Rwanda bwe yagala Crane Bank abasuubuzi abaganda abaali bakolera mu Crane Bank over 500 billion nga nazo bazitutte for liquidation mwezi gumu ani yafiirwa zaali sente z'abagenda zaali sente za muwa musolo omusolo zagenda bantu laki owa senior 6 ali mu civil aviation abonoonye ebyentambula by'ennyonyi ya Uganda nga bagisangawo ne bagidobonkanya ali mu Uganda Airlines si mu civil aviation naye mwogere wa civil aviation kuba nayo gy'oyagala tugende tetugenda kugendayo ensonga enkulu nepotism eyo nti abantu ab'olubatu be badduka n'eby'eggwanga nti sente ziri ezibadde zijja tezibadde n'amakulu ziri under nepotism hands. Attorney General yani Attorney General kiriwo kiwanuka akola nani ne Kagulire Edwin yani manya gogere tutya Kalugire anti yeyo tribalism nepotism Edwin Kalugire atuliriza nkugambye nepotism friends associates sagala ngende kumanya gali bweru wa family kubanga wenkulaga we tulinga eggwanga Edwin Kalugire Nazarawe yakulira Ministry of Education owulira bakizibwewe ye vice chancellor ani ali ku board Edwin yani Makerere malayo Kalugire gweto walisoma ngobotula kekwocha njaga tutunule mu nsonga eno bwetuti ensonga bana Uganda sente ezo omaze okunyunyira bana Uganda nti partly ziri mu mikono giri ekyokubiri infrastructure bwe zibanga ziri mu mikono gy'abo abantu abatono abo neera kale bwe zitambula oba oli awo zitukane ku mufumbiro nga bwe zatambula ddi ate si kya sente Abannayuganda babasoloza mu 22 trillion paya teziri commissariat ne infrastructure development joina oyina enguudo gwe basindika mu kibuga akola analysis enguudo zikolebwe mu kibuga yali ani si Muhoozi Kainerugaba mutabani wani ni akajanga wa MK project mutabani wani wa president buli omu akimanyi ani yamusindika era bwe yamusindika basalawo enguudo baziwe Special Forces Command evaamu abaana ab'Ekanyarweru tugenda kumulamba tudda nkyali ne kakati enguudo olwaleero enkuba amagezi ge yawa gonna enkuba yakola ki enguudo yakola ki